Weewaawo teneza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde n'okubanga n'olunaku olwaleero tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth, era nga nebaza Mukama Katonda waffe oyo atusaasidde n'atuganya okuba nga tukyasobola okuba nga twatula erinnya lye nti ye Mukama. Mwebaza olw'obulamu bwo, famire yo ne lw'emirimu egy'emikono gyo, ate era musiima oyo aŋŋanyiza okuba nga nkyasobola okukola omulimu guno ogwenkola wamu ate era ne baganda bange ab'enjawulo abali mu bitundu eby'enjawulo n'aba bagendera ddala mu maaso n'okwasaganya ensonga nga batuusa ku bantu obubaka. So olunaku olwaleero tugenda kuba nga tweyongerayo mu ssomo lye tuli ogenda mu maaso n'okuba nga tukwasaganya kuviira ddala mu masomo ge tuli okwasaganya okuviira ddala mu kitabo eky'Abefeso essuula esookera ddala, era olunaku olwaleero tuli ku lunyiriri olw'13 ng'era olunyiriri olw'13 lwe twagala okubeera nga twekkaanyiza ddala tulunogaanire ddala buki bulungi, era nga obubaka obwa olunyiriri luno olw'13 ngenda buteekawo omutwe ogugamba nti twateekebwako akabonero n'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. Twateekebwako akabonero n'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. So awo nno we tuli, era nga njagala ntandike nga nkusomera olunyiriri olw'13 lugamba nno bwe luti: era nammwe muye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima, enjiri ey'obulokozi bwammwe, mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza, ne muteekebwako akabonero n'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. Anduddemu, era nammwe muye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima, enjiri ey'obulokozi bwammwe, mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza, ne muteekebwako akabonero n'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. Kaakano nno waliwo ebintu bya mirundi ng'etaano bye njagala tubeere nga tukwasaganya. Ekisookera ddala tugenda kuba nga tutunuulira ensonga egamba nti era nammwe muye, era nammwe muye. Ensonga ey'okubiri gye tujja okuba nga nayo tufiirayo ddala okunyweza y'ensonga egamba nti bwe mwawulira ekigambo eky'amazima, bwe mwawulira ekigambo eky'amazima. Ensonga eyokusatu gye njagala tubeere nga tukwasaganya ensonga eno wammangera mu lunyiriri olw'13 egamba nti enjiri ey'obulokozi bwammwe, enjiri ey'obulokozi bwammwe. Ensonga ey'okuna gye njagala tubeere nga tukwasaganya mu lunyiriri olw'13 yegamba nti mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza, mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza. Ate esemberayo ddala ensonga egamba nti ne muteekebwako akabonero ak'Omwoyo Omutukuvu. Awo nno we tugenda okuba nga tutambulira nga tugenda ddala mu maaso n'okunnyonnyokera ddala ensonga ez'enjawulo. Njagala tutandikire ddala n'ekitundu ekisookera ddala mu ssuula eno ennyini, olunyiriri luno olwokusatu, ekitundu ekisookera ddala mu lunyiriri olw'13 ekigamba nti era nammwe muye. Bayibuli kikyetegeeza bw'egamba era nammwe muye. Ensonga enkulu ey'okufiibwako wano y'ensonga eno nti bwe twogera ku nsonga egamba muye tetutegeeza kintu kirala kyonna, wabula tunywereza ddala ensonga y'emu gye tunywezezza mu masomo amalala wansi w'ekitabo kino, nga tutegeeza nti Bayibuli wegamba muye, muye teyina muntu mulala gwesongako wabula esonga ku Mukama waffe Yesu Kristo, oyo ali ekikumi ku kinnaakyo Katonda, ate ali ekikumi ku kinnaakyo Omwana ow'omuntu. Era oyo tugendedde ddala mu maaso n'okulaba nga Pawulo agenda mu maaso n'okuddiŋŋana mu kubeera nga ayogera ku linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kikulu okutegeera ensonga eno egamba muye terabikira wano mu lunyiriri olw'13 wabula yasooka kulabikira mu lunyiriri olw'7 olugamba nti eyatuweesa okununulibwa kwaffe. Yasooka kulabikira mu lunyiriri olw'7 wamu ate n'olunyiriri olw'11. Katugenda okutuuka wano mu lw'13 omuntu ayogebwako si mupya gye tuli. Omuntu ono twamutegeera dda ye Mukama waffe Yesu Kristo. Naye ekibuuzo yakisobola okujja, lwaki essira ligenda mu maaso n'okuba nga liteekebwa nnyo ku Mukama waffe Yesu Kristo?
nga bwe nakulaga mu masomo amalala nanyweza n'enkulaga okuviira ddala mu Befeso essula ey'okusatu olw'ekumi nakulaga nti ebisuubizo bya Katonda byonna okuteesa kwa Katonda kwonna ng'ensi yali tennaba kutondebwa ng'ebintu byonna byali tebinnaba kubeera nga biteekebwawo ku nsi. Kitaffe yateesa okubeera nga emirimu gye gyonna agituukiriza okuyita mu mwana we Yesu Kristo. Ensonga lwaki Bakolinso 2:2 egamba nti ebisuubizo bya Katonda byonna biri weewaawo era amiina mu Kristo Yesu. Ekitegeeza nti Kitaffe Katonda akolagana naffe okuyita mu mwana we Yesu Kristo. Kitaffe Katonda akolagana naffe okuyita mu mwana we Yesu Kristo. Ensonga lwaki ate era twejjukanya ekyawandiikibwa ekiri mu Timoseewo ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olwokutaano. Ekyawandiikibwa ekyo ekiri mu Timoseewo ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olwokutaano kitegeereza ddala nti tulina omutabaganya omu wakati wa Katonda n'abantu, era omutabaganya oyo si mulala, erinnya lye Kristo Yesu. Tetulina muntu yenna mulala we tuyitamu okubeera nga tutuuka eri Kitaffe naye okuyita mu Kristo Yesu. Ensonga lwaki Yokaana 14:6 Yesu yayanukula nga alaga nti ye mwene ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, era yanyweza nga alaga teri muntu yenna asobola kutuuka eri Kitaawe okuggyako omuntu oyo ng'ayise mu ye. Tetukkiriza mu bino bye tuwulira, simanyi Mama Maria, simanyi ekkanisa, simanyi ebikolwa by'omuntu, simanyi okuwaayo kw'omuntu, emirimu omuntu gy'aba akoze, ebyo byonna tebirina gwe biweesa nnyimirira eyannamaddala etaleetera muntu musango okuggyako mu Kristo Yesu. Era mu ye y'ensonga y'emu etegeeza nti tuli mu Kristo. Tuli mu Kristo. Katonda tatuyita kubeera ne Kristo, atuyita kubeera mu Kristo. Y'ensonga lwaki Bakolinso 2:17 enyweza ng'eraga nti singa omuntu yenna abeera mu Kristo. Bayibuli tegamba nti singa omuntu yenna abeera ne Kristo. Bayibuli eraga nti singa omuntu yenna bw'aba mu Kristo abeera kitonde kijja. Abo bonna abaamusemberera tebaali babe, wabula abo abali mu ye, abatadde obwesige bwabwe mu ye, beebo betugamba nti Bakristaayo. Era ekyawandiikibwa kino, ensonga eno y'okuba mu Kristo yenywereza ddala ensonga gye tulaba mu Bagalatiya 2:2 etulagira nti obulamu bwe tulina si bwaffe wabula bwa Kristo. Naye tufuna tutya obulamu obwa Kristo? Tufuna obulamu obwa Kristo nga tuli mu Kristo, ate tuli ku ki? Ku lwaffe. Era mu ye y'ensonga y'emu etegeeza nti buli kyonna Omukristaayo, buli kyonna ekikwata ku Mukristaayo kitandika nakuba nti Omukristaayo oyo ali mu Kristo Yesu. Lwaki? Kubanga Kristo y'engeri yokka ey'obulokozi. Tetulina bulokozi okuyita mu Muhammadi, okuyita mu Bahulala, okuyita mu Dalilama, okuyita mu Confucius, okuyita mu Eri Salasi, okuyita mu bantu ab'enjawulo, wabula obulokozi bwaffe buli mu Kristo Yesu yekka. Tagattibwako, tatoolebwako. Kitaffe bw'atyo bwe yateesa n'akweka obulokozi ng'abuteeka mu mwana we. Ensonga lwaki Yokaana ekisooka essula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi paka olw'ekumi lulagira ddala nti obujulizi obusembereyo ddala bwe buno wammanga nti Katonda atuwadde obulamu obutaggwaawo, era obulamu obwo nga busangibwa mu mwana we. Era yennyini yagenda amaaso n'okunyweza n'alaga nti oyo yenna atalina mwana talina buki? Bulamu. Alina omwana yalina obulamu. Kati gwe yenna awuliriza ng'olina ekino kyonna ekyakyobadde weekutte oba kyokkiririzaamu nga si Kristo oyo omwana wa Katonda omulamu, oli ku ki? Oli ku kafu, era ekyo kyonna kyeweekutte kijja kuyiwa. Ensonga endala gisobola okunyweza mu kitundu ekyokera ddala eky'Abefeso 1:13 y'ensonga egamba era nammwe. Tumedde ddala nti Pawulo bw'atuuka mu nnyiriri olw'13 n'agamba era nammwe, ali kubeera nga atuukiriza okwogera kwe yali atandise nga ayogera mu lunyiriri lw'12 bwe yagamba nti ffe tulyoke tubeere ettendo ery'ekitiibwa kye, ffe abaasooka okusuubira mu Kristo. Abaasooka okusuubira mu Kristo si balala, twanyweza ne tulaga nti be abantu abayitibwa baki? Abayudaaya. Abayudaaya be batusooka okukkiriza, era mu kuba nti be batusooka okukkiriza Bayibuli etulaga nti naffe ate tujja oluvannyuma. Ensonga lwaki olw'13 lulaga nti era nammwe
nti ng'Abayudaaya bwe bafuuka ettendo naffe tufuuka ettendo bwe tukkiriza mu ngeri emu Abayudaaya gye bakkiriza. Bafuuka batya ettendo? Nga bakkiriza enjiri ya Kristo Yesu. Bannaggwanga bwe tufuuka tutya ettendo? Nga tukkiriza enjiri ya Kristo Yesu. So bw'egamba era nammwe teyogera ku balala, eyogera ku baki? Ku bannaggwanga. Era nammwe ensonga yemu eraga baani abaasooka okukkiriza era baani abaagoberera abaasooka okukkiriza. Era tumanyidde ddala bulungi ti omuntu yenna bw'aba nga yekkaanyiza Abikola Batume essula 13 olwa45 paka olwa48 Bayibuli enywereza ddala bulungi nti Abayudaaya oluvannyuma lw'okuba nga baali baganya enjiri, Pawulo ne Balunabba bagamba olwo tunaagenda eri abaki? Abannaggwanga. So abaatusooka ojuwulira baali Bayudaaya, olunaffe ne tulyoka tujuwulira. Ensonga endala gye tulina okuba nga twekkaanya mu ssuula esooka olwokusatu oba ensonga ey'okubiri y'ensonga gye tuyita bwe mwawulira ekigambo eky'amazima. Bwe mwawulira ekigambo eky'amazima. Kati wano ensonga enkulu era y'okunyweza yeeno wammanga nti era kikulu nnyo kino okuba nga kifiibwako. Bannaggwanga bakkiriza mu ngeri y'emu Abayudaaya gye bakkiriza. Abayudaaya bakkiriza batya? Baawulira ekigambo eky'amazima ekyababuulirwa ne bakikkiriza. Bannaggwanga bazaalibwa batya omulundi ogwokubiri? Nabo bennyini baawulira enjiri eyagenda maaso n'okuba ng'ebuulibwa oba ekigambo eky'amazima ne balokolebwa. Ensonga eyo era egenda maaso n'okunywezebwa mu Bakolisaayi 1:5. So bwe twogera ku kigambo eky'amazima era tusobola okutegeeza ekyo Katonda ky'akozesa otutukuza. Ekyo Katonda ky'akozesa okubeera nga atutukuza. Jjukira bulungi gwe yenna awuliriza Yokaana 17:17 obatukuze n'ekigambo kyo. Ekigambo kyo ge mazima. Tutukuzibwa ekigambo kya Katonda kubanga ekigambo kya Katonda ge mazima. So bwe twogera ku kigambo ekyo eky'amazima y'engeri ate era Katonda gy'akozesa okubeera ng'akola ki? Atutukuza. Era bwe twogera ku kigambo ekyo eky'amazima tuba tutegeeza ekyo Katonda kyakozesa okuba nga tuzaalibwa omulundi ogw'okumeka? Ogwokubiri. Yakobo 1:18 etugamba twazaalibwa omulundi ogwokubiri olw'ekigambo kye. Peetero ekisooka 1:23 paka 25 etulaga nti twazaalibwa omulundi ogwokubiri olw'ekigambo ekyatubuulibwa. Y'ensonga eyo Bayibuli gyegenda mu maaso n'okuba ng'ekola ki? Ng'enyweza. Ate era y'ensonga yemu yitwa Balumi essula 10 olunyiriri 14 paka 17. Waliwo omu ku baami eyali omukenkufu mu nsomesa ey'ekigambo kya Katonda ayitibwa Burns oba Albert Burns. Ye yagamba nti ekigambo eky'amazima kikiikirya obubaka obutaalimu obulombolombo obw'Abayudaaya newankubadde olusolosofiya olw'abo abaki? Bannaggwanga. Nti ekigambo eky'amazima tekyalimu bulombolombo oba obuwangwa obw'Abayudaaya era tekyalimu endowooza oba n'ebirowoozo oba enkola ez'abo abantu abayitibwa bannaggwanga. So kikulu nnyo ffe okuba nga tuteeka mu nkola ebyo wammanga nti ekigambo ekiba kibuuliddwa kiba kikulu ne tubeera nga tukola tutya? Nga tukikkiriza. Bayibuli etulaga nti abo bonna abaamukkiriza yabawa obuyinza ofuuka abaana ba Katonda. Ensonga endala gye tusobola okuba nga naye ate era tufiirayo ddala okunyweza y'ensonga ey'okusatu egamba nti enjiri ey'obulokozi bwammwe era nammwe bwe mwakkiriza era nammwe bwe mwawulira ekigambo eky'amazima ebyo bye tumaze obbiraba enjiri ey'obulokozi bwammwe. Kati awo tuli enjiri ey'obulokozi bwammwe. Wano ensonga enkulu ey'okubeera nga tunywereza ddala y'ensonga eragira ddala nti bannaggwanga ki kye baawulira ne bakkiriza. Ekyo kye baawulira ne bakkiriza Pawulo akiyita enjiri ey'obulokozi bwammwe. Naye mu bufunze twagala ate twekkaanye ensonga eno bwe twogera ku njiri tutegeeza ki? Kubanga ebigambo bibeera n'amakulu emabega waabyo. Bwe twogera ku njiri tutegeeza ki? Kikulu nnyo okutegeera nti waliwo enjiri eya namaddala n'obeerawo n'enjiri eyaki? Ey'obulimba. Naye bwe twogera ku kigambo ekiyitibwa enjiri kivuunulwa okuva mu kigambo eky'Oluyonaani ekitegeeza amawulire amalungi. Amawulire amalungi agakwata
ku kufa okwa Mukama waffe Yesu Kristo ku musaalaba nga ssaddaaka ku lw'abo aboonoonyi era eyazuukira okuva mu bafu n'atuteerawo ekkubo ery'okuba nga tutabaganyizibwa eri Katonda. Bwe twogera ku njiri tuba tutegeeza amawulire amalungi agakwata ku kufa okwa Mukama waffe Yesu Kristo ku musaalaba nga ssaddaaka ku lw'abo aboonoonyi era eyazuukira ng'ava mu bafu n'atuteerawo ekkubo ery'okuba nga tutabaganyizibwa eri Mukama Katonda waffe. Ebyawandiikibwa ng'Abakolinso ekisooka 15 olusooka paka olwokuna binywereza ddala ebyo bye njogedde. Era bw'oteekako ne Bakolinso ekyokubiri 5:18 paka 21 enywereza ddala bulungi ti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi wamu naye, era Kristo atamanya kibi yafuulibwa ekibi ffe tulyoke tufuulibwe obutuukirivu bwa Katonda. Enjiri yonna gye tugamba nti njiri etunuulira omuntu eyajja kubeera nga yafuuka ssaddaaka ku lw'abo bonna aboonoonyi. Ffe kye tutasobola kwekolera Katonda yakitukolera okuyita mu mwana we Yesu Kristo. Obulokozi tebutunuulira mirimu mirungi gye tukola. Obulokozi butunuulira entambula ya Mukama waffe Yesu Kristo we yazaalibwa nga taliiko kibi kyonna n'atambulira mu butuukirivu bwonna, ate era oluvannyuma n'agenda ku musaalaba n'ayisibwa mu mbeera gye yayisibwamu okutuukira ddala ku ddaala ery'okubeera nga oluvannyuma lw'okuba nti yali amaze okuttibwa amaliriza oluvannyuma lw'ennaku 3 n'agolokoka okuva mu bafu. Obutuukirivu bwe tulina si bwaffe, obutuukirivu bwe tulina buviira ddala ku oyo eyafuuka ssaddaaka ku lw'abo bonna aboonoonyi. So bwe tuba tumaze okutegeera enjiri kye ki, nti enjiri etunuulira omuntu eyajja nga ssaddaaka eyafa ku musaalaba nga ssaddaaka y'abo bonna aboonoonyi amala n'azuukira n'atuteerayo ekkubo ery'okuba nga tutabaganyizibwa eri Katonda. Tulina otegeera nti olunaku olwayo tulina ekyo abantu kye bayita enjiri nga si njiri. Kino nayo njagala nkyogereko katono. Kiki kye bayita enjiri nga si njiri? Kiki abantu abasinga kye balowooza nti njiri naye nga si njiri? Jjukira waliwo enjiri endala, ate enjiri endala tesobola kuba ng'erokola, kubanga Abakolinso ekyokubiri 11 olusooka paka olw'omusanvu bwetyo bwenyweza. Ekyo kitali njiri y'ensomesa eyogera bweti nti Katonda abaagala nnyo. Katonda abaagala nnyo. Ojja kuwulira abantu abasinga nga babuulira bwe batyo nga bagamba nti Mukama akwagala nnyo. Tolina osobola kisanga mu byawandiikibwa nga Bayibuli eraga nti Katonda ayagala omuki? Omwonoonyi. Kubanga Katonda newankubadde yekwagala, ekyo kiba kitegeeza Katonda mu kuba nti kwagala, owali okwagala wabeerawo okukyawa kye tuyita obubi oba okwonoona. Ensonga endala gy'eno, ekintu kyonna omuntu kyayita enjiri nga kitambulira ku kino wammanga, omuntu n'agamba nti Mukama waffe Yesu Kristo ayagala gwe obeere mukwano gwe. Tolina ojja sanga bintu ebyo mu byawandiikibwa nti Mukama waffe ayagala nnyo, alina okuyaayaana, ayagala ofuuke mukwano gwe. Ebyo tetulina tubiraba mu Bayibuli, wabula Bayibuli etulagira ffe ffenna yonna gye tuva okubeera nga tukola tutya, nga twenenya, nga tuteeka obwesige bwaffe mu Kristo. Omuntu yenna abuulira ng'agamba nti Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwo, ng'enjiri gy'abuulira yeeyo nti Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwo, teeka obwesige bwe mu ye, alina pulaani ennungi eri obulamu bwo, eyo si njiri. Lwaki? Kubanga tulaba abantu abamu nga newankubadde baalokoka ate embeera eyafuukira ddala ki? Nzibu nnyo. Tunuulira obulamu bw'omusajja ayitibwa Pawulo, otunuulira obulamu obwa Peetero ne banneebe, tebyali byangu. So nnaku olwaliro babuulira bintu, babuulira bakazi, babuulira mayumba, babuulira mataka, babuulira manyonyi, babuulira bizinesi. Ebyo tebirokola. Omuntu yenna akkiriza ebyo obeera okkiriza obubaka obw'omusuubuzi, kubanga obubaka obw'omubulizi omutuufu ow'enjiri bulina okubeera nga bulina ebukukomya ne bukulaga obwetaavu bwo obusukkuluma ebintu ebikola ki? Ebikwatibwako. So awo njagala ate era n'okubeera nga nnuŋŋamya butya oba ngeri ki gye tugwanira okubuuliramu enjiri eyannamaddala gye tulaba mu Bayibuli. Ensonga esookera ddala tugwanidde okutandika nga twogera ku Katonda y'ani? Katonda waffe mutukuvu ate Katonda waffe mukulu. Bwe twogera ku nsonga ey'okuba nti Katonda mutukuvu, obubaka bupya gye bali, naye bw'obeera ng'otegedde obutukuvu bwa Katonda, obutuukirivu bwa Katonda, n'omukuba nti
teyenkanika tasemberekeka nti yekwese mu kitangaala omuntu kyatasobola yenayina kubanga asemberera omuntu oyo abatanaba kutegeera Katonda yaani. Buli tutegeera obutukuvu bwa Katonda ne tutegeera obukulu bwa Katonda tumanyira ddala nti tewaliwo kino kyonna Katonda kyatwetaagako. Tumanyira ddala nti tulina kintu kyonna kye tugwanira kufuna okuva eri Katonda oyo omutukuvu. Ne olunaku olwaleero abantu tebamanyi na Katonda yaani. Babalaga bintu birala byakola ne balemwa okulagibwa Katonda ye mwennyini yaani. Ensonga endala ey'okubiri gye tugenda okuba nga tuteekako essira mu kubuulira kwaffe okw'enjiri kwe kunnyonnyola kye tuyita omuntu yaani. Bayibuli eraga nti newankubadde twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda twagwa kuyita mu kujeema okwa Adamu ne mukyala we. Tuli boonoonyi. Kyova olaba Abaluumi 3 etulagira nti teri n'omu ku ffe ategeera, teri n'omu ku ffe akola bya butuukirivu, era teri n'omu ku ffe anoonya Katonda. Ensonga lwaki Abaluumi 3:23 eraga nti ffe ffenna twayonoona ne tulema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Tuli boonoonyi. Omwonoonyi tolina kantu konna kosobola kujja ku Katonda omutuukirivu ate omutukuvu ate omukulu. Ebintu byonna bibeerawo olw'obuyinza bwe. Tewali kibeerawo nga tekibaddeewo olw'okulagira kwe. Kati bw'omala okuzuula nti gwe oli wansi nnyo eri tolina kogwanira kufuna okuva ku Katonda oyo omutuukirivu ate omukulu, otandika okukakana n'otegeerera ddala nti obutukuvu bwa Katonda butegeeza nti Katonda alina okulamula aboonoonyi bonna. Ensonga lwaki Abaluumi 6:23 eraga nti empeera y'ekibi kwe kufa. Katonda waffe mu kuba nti mutukuvu alamula aboonoonyi bonna. Gw'atannaba kutegeera engeri gye wagwamu tojja kutegeera obwetaavu bwo obw'obulokozi. Ensonga ey'okusatu gye tulina oteekako essira nga tubuulira enjiri kwe kunnyonnyola abantu Yesu yaani. Yesu yaani era kiki yakola. Tutandika nga tulaga abantu nti yali 10 ku kinnaakyo Katonda, ate era yali 10 ku kinnaakyo omwana w'omuntu. Nti ebyo bibiri ebikulu ebibiri ebyo nga biri mu muntu omu bikulu nnyo ffe okutegeerera ddala ti omulimo Yesu gwe yakola gwe gwali omulimo ogwannamaddala. Singa yali bubeezi Katonda nga tali mwana wa muntu teyalisobodde kuba ng'alina omusaayi gwe yandiwaddeyo ku lwaffe. Ate singa yali bubeezi mwana w'omuntu nga si Katonda ate saddaaka yalibadde nga temala okugula okununulibwa kwaffe. So tulina okubeera nga tutegeera Yesu yaani na kiki yakola. Ekyokusatu tulina okubeera nga twogera ekyokuna tulina okuba nga tuyita abantu okwanukula eri enjiri. Tumaze okutegeera Katonda yaani, tulabye abantu nti twagwa ne tulema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda, ne tutegeera ate amawulire amalungi okuyita mu ekyo Yesu kye yatukolera. Kati tuyita buli muntu yenna, tulagira buli muntu yenna okugonda nga ateeka obwesige bwe mu Mukama waffe Yesu Kristo. So kikulu nnyo okutegeera nti Pawulo bwe yagamba enjiri ey'obulokozi bwaffe kyekintu kyekimu era yensonga y'emu era gye tusobola okugamba nti kyeyali ategeeza nti kwe kwogera kwe kumu kwe tusobola okugamba enjiri ereeta obulokozi. So era yensonga lwaki Pawulo enjiri eyo tiyamukwasa kye tuyita ensonyi. Baluumi 1:16 enywereza ddala. So bwe tumala okutegeera obulambulufu obw'ensonga ku njiri, omuntu omu musajja omu yayogera n'agamba nti ekkanisa ennamu emanya enjiri eyannamaddala, era bw'emala okumanya enjiri eyannamaddala kiba kigigwanidde okubuulira enjiri eyo. Gwe yenna amaze okuba nga owulira bino n'otegeerera ddala enjiri kyeki, oyina ekkatala eriba likuweereddwa okutegeeza abala enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, abo bonna abakyatambulira mu kubula. Ensonga ey'okusatu gye tuyita nti n'okukkiriza bwe mwakkiriza. Ensonga ey'okuna gye tuyita n'okukkiriza bwe mwakkiriza, okuviira ddala mu Befeso 1:13, n'okukkiriza bwe mwakkiriza. Mu ekyo mu bufunze era tunyweza nga tulaga nti ensonga zino ennya zenkoonyeeko: Katonda, omuntu, Katonda, abantu, ne twogera ku Mukama waffe Yesu Kristo n'okwanukula. Kikulu nnyo otegeera nti enjiri eyannamaddala bwe banga emaze okubeera nga ebuulibwa, tugwanidde ffe ffenna okubeera nga tulagira abantu abo abagiwulidde abatalokokanga okuteeka obwesige bwabwe
mu Mukama waffe Yesu Kristo oyo yafa ku musalaba nga saddaaka ku lwabo bonna aboonoonyi. Kyekyo kyennyini ekkanisa eya Efeso kyeyakola era naffe kyetulagirwa okubeera nga tukola. Lwaki? Kubanga Katonda obulokozi Katonda yabukomya n'abuteeka mu muntu, omuntu oyo si mulala ye Kristo Yesu. Nga bwe tumanyidde ddala Bikola Batume 4:12 eraga nti twaweebwa erinnya limu wansi w'eggulu, ng'era erinnya eryo lye lyokka lye tuyitamu okuba nga tuzaalibwa oba nga tuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Era ne Bikola Batume 13:38 paka 39 naye enywereza ddala bulungi n'eragira ddala nti okuyita mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, buli muntu yenna abatadde obwesige mu ye asobola okubeera nga asonyiyibwa ebibi bye era asobola okugibwako ebintu byonna bye yali tasobola kuba nga agibwako okuyita mu mateeka aga Musa. Nja kumaliza nga ntunulya akatundu akasembera ddala mu lunyiriri luno olw'13 akagamba nti ne muteekebwako akabonero n'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. So kanziremu nsome ekyawandiikibwa mu bulamba bwakyo. Kigamba nti era nammwe mu ye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima, enjiri ey'obulokozi bwammwe, mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza, ne muteekebwako akabonero n'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. Kati nno awo wanjagala okubeera nga nawo nteeka essira nti ekisookera ddala ekyokuba nga tufiirayo ddala ku nsonga eno y'okuba nga twateekebwako akabonero n'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa kwe kwebuuza nti baani abo abaateekebwako akabonero? Bayibuli etulaze mu nnyiriri 12 n'olw'13 abantu abo si balala be Bayudaaya wamu ne Bannagwanga bwe baawulira ate era ne bateeka obwesigwa bwabwe mu njiri eyereeta obulokozi. Ensonga endala era omuntu kyasobola okwebuuza yeeno wammanga ekikulu ekyakabonero akatuteekebwako. Bayibuli etulaze ekikulu ekyakabonero si kirala wabula ye Mwoyo Omutukuvu oyo eyasuubizibwa. Kati tutuukawo tubeera tetunnaba kumaliriza ensonga enkulu eno era nayo ensonga endala era y'okufiibwako yeeno wammanga. Akabonero kategeeza ki? Bwe twogera akabonero tuba tutegeeza ki? Mu Luzungu tuba tutegeeza siiru. Akabonero kyekintu ekimatiza oba kyekintu ekiragira ddala obukakafu obw'ensonga. Kikintu ekiragira ddala obukakafu obw'ensonga nti nga ffenna bwe tumanyidde ddala bulungi. Kankozese ekyokulabirako eky'ekintu kyonna nga kipya. Mu Uganda tulina ekitongole bakiyita Uganda Bureau of Standards, UNBS. Ekitongole ekyo kye kitongole ekikakasiza ddala bannayuganda bwe gaba nga mazzi, bwe bibeera nga byakulya, bibeera nga bintu bipaakinge, kubeerako sitampu yaabwe, era sitampu eyo banga teri ku kintu ekyo kutegeera butegeeze nti ekintu ky'oyinza okuba ng'otwala tekiri ku mutindo era tekimanyiddwa era tekirinaako buyinza buli mabega waakyo. So bwetyo tusobola okuba nga twogera ecupa ya soda ejja nsibe ng'esibiddwa bulungi, olina gigula n'ekuba omwaso ogwo n'otegeerera ddala nti weewaawo. Peeni ejja eriko akasaanikira nga kanyweredde ddala bulungi. Omukebe gwa Blue Band gubeerako akasaanikira ak'okungulu ne foiro ey'omunda. N'ebintu ebirala byonna otegeera nti kiri mu mbeera entuufu mu ngeri gye kiba kigenze maaso n'okubeera nga kibikiddwako, so kye tuyita akabonero. Ate era omuntu asobola okwebuuza lwaki omutume yakozesa ensonga eno oba enjogera y'akabonero. Tujjukire bulungi kino tuba tuvunula Bayibuli tufaayo nnyo ani awandiika era baani bawandiikira era nawa we bali na mbeera ki. Kyolina okuba ng'okkiriza nti abantu ab'omu biro mu biro ebyo Pawulo bye yali awandiikira bali bategeerera ddala akabonero kitegeeza ki, kubanga omubuulizi yenna atasobola kubeera nga byogero bikwasaganya n'ebyo abantu b'obulya nga babimanyi obeera tobayambi ate era obubaka bwo wabugudde ku ttaka ery'olwazi. So kikulu nnyo okutegeera nti bwe twogera kabonero yali nkola mu mawanga gonna nti singa omuntu yali aguze ekintu ekyo kyateekebwangako akabonero
okubeera nga kyawulibwa ku bintu byonna eby'omuntu omulala yenna. Ate era nekyetumanyi kuva ddala mu ndagaano enkadde nti era yali nkola okubeera nga akabonero kateekebwa ku ekyo ekintu ekyali kiweereddwayo eri Katonda oba ekyo ekyali kigenda okuweebwayo nga ssaddaaka eri Katonda. Olunaku olwaleero mu bulamu obwa bulijjo tulaba abasajja nga bawasa bakyala baabwe, era akamu kabonero ke tugenda ddala maaso n'okulaba nti ono omukyala wa gundi, omukyala oyo aweebwa erinnya ng'erinnya eryo limuweebwa oyo amwasizza, era n'ekirala kye tulabira ddala omukyala oyo ateekebwako akaweta ku lugalo lwe ekiragira ddala nti omuntu ono asibiddwako oba omuntu ono wa muntu yatwalibwa oba ayina nyiniwe. So ekyo kikulu nnyo kyakutegeera. Ate era omuntu asobola okwebuuza nti lwaki akabonero kano koogerwako mu ngeri egamba nti Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. Ffenna tujjukira bulungi nti Yoweri 2:28 eraga nti Mukama yali ayogera nti alifuka omwoyo we ku bantu bonna, ne Zakaliya 12:10 nayogera ku nsonga y'emu. Ate bw'ojja mu ndagaano empya tumanyidde ddala bulungi nti Yokaana 7:38 paka 39 Mukama waffe yagamba nti abo bonna baali abayonta baali bagwanidde okubeera nga bajja ateeka obwesige bwabwe bajje banywe, kubanga yabagamba tebaliddamu kubeera nga babeera bayonta. N'agamba nti emigga egy'amazzi amalamu ginaakulukuta nga giva mu bo. So yali tayogera ku kirala, yali asonga ku Mwoyo Mutukuvu, era tukirabira ddala ne mu Yokaana essula 14, 15 ne 16 Mukama waffe Yesu yamala ebiseera bingi ng'ayogera ku Mwoyo Omutukuvu. Nti Omwoyo Omutukuvu ono yali yasuubizibwa okuweebwa abo bonna abakkiriza, era Omwoyo Omutukuvu ono yasuubizibwa okubeera nga aweebwa abo bokka abalonde ba Katonda, ekitegeereza ddala nti abo be baana ba Katonda abannamaddala. Balumi 8:9 enyweza ng'eraga atalina mwoyo wa Katonda oyo si wa Katonda. Balumi 8:14 eraga nti aba Katonda bakulembebwa omwoyo wa Katonda. Bagalatiya 4:6 eraga twaweebwa omwoyo wa Katonda akabira mu ffe ng'agamba Abba Taata. Era ne Yokaana 1:13 eraga nti tutegeera nti tuli mu Katonda ne Katonda ng'ali mu ffe kubanga yatuwa omwoyo we. Ate era bw'otunula obulamu obwa Mukama waffe Yesu Kristo, Yokaana 3:3 ne Yokaana 6:27 Kristo yennyini yayogera ng'alaga nti oyo omwana wa Katonda kitaffe yali amutaddeko akabonero ekikakasiza ddala nti kitaffe yateeka akabonero ke ku mwana we akanywereza ddala nti Kristo yalina erinnya erya Katonda waffe. Tujjukire bulungi mu Matayo essula 10 essula 3 olw'16 paka olw'17 Mukama waffe bwe yali amaze okubatizibwa ng'amaze ofuluma amazzi, eggulu liggulwawo eddoboozi ne lyogera nga ligamba nti ono ye mwana wange omwagalwa muye mwensanyukira. Ako kaali kabonero akakasiza ddala nti yoyo yennyini eyali yalindirirwa edda. Era tujjukira bulungi nti ne Nikodimo mu ssuula ey'okusatu olusooka n'olwokubiri yagenda mu maaso n'okujja eri Mukama waffe Yesu Kristo mu kiro n'agambira ddala nti obubonero Mukama waffe bwe yali akola bwali bukakasiza ddala nti Katonda yalwamu naye. Ate era bwe tujja ku ffe abakkiriza olunaku olwaleero n'abakkiriza abaaliwo mu ntandikwa ey'ekkanisa, Bayibuli etulagidde ddala nti bwe twakkiriza enjiri ey'obulokozi bwaffe naffe ne tulyoka tuweebwa akabonero ak'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa. Befeso 1:13 ne Befeso 4:3 enyweza ng'eraga nti tunyiiza Mwoyo Omutukuvu kubanga twateekebwako akabonero n'Omwoyo Omutukuvu. Era ne Bakolinso 2:22 eraga nti twateekebwako akabonero. So njagala kumaliriza n'ensonga emu yokka, esigadde tujja kuba nga tubiraba mu lunyiriri olw'14, ng'era ensonga eyo gye njagala okumaliriza nayo yeeno wammanga. Ki ekyali ekigendererwa kya Katonda okubeera nga abo bonna abakkiriza enjiri ey'obulokozi bwabwe bateekebwako akabonero? Ensonga enkulu eno wammanga muganda wange gy'otalina kuba ng'osubwa nti Omwoyo wa Katonda ke kabonero akalaga nti tuli ba Katonda. Omwoyo wa Katonda muffe oba eyatuweebwa ke kabonero akalagira ddala nti ffe tuli ba Katonda, ffenna abakkiriza, era tuweebwa bukuumi ate era tugenda mu maaso n'okukuumibwa ebbanga lyonna ery'obulamu bwaffe ku nsi. Ekikakasiza ddala nti tuli babwe atuwa
omwoyo we omutukuvu n'atulagira ddala nti guno gwe musingo oguweereddwayo, nti byonna ebitanaba kuggwa kubanga tufuna emibiri emijja n'okuba nga tetukyaddamu kwonoona, okubeerawo kw'okubeera nga tuweereddwa akabonero n'Omwoyo Omutukuvu eyasuubizibwa, kitegeeza ddala nti waliwo olunaku olujja nga Mukama Katonda waffe ebyo ebikyasigalidde nabyo ajja agenda mu maaso n'okola ki? N'obimaliriza. Bw'atyo bwe yateesa okubeera ng'akola ki? Ng'akola, kubanga omulala asobola okwebuuza lwaki teyakikola mulundi gumu. Ekyo sobola kiddamu. Katonda affe mukulu, akola nga bw'akola ki? Bw'ayagadde. Ate obulamu bwe tutambuliramu ku nsi bukakasiza ddala oba bujja kulagira ddala nti twamukkiriza oba tetwamukkiriza. Abo bonna abamukkiriza beenenya era beeyawula ku makubo ag'okubeera nga batambulira mu kwonoona oba okweyonoona oba okwemalamu nga bakola ebintu ebitagwanidde, wabula mu byonna bye bakola banoonya okwesa Mukama Katonda waabwe ekitiibwa. So sijja kuba nga nsukkako wano, wabula padde n'okulabula. Togamba nti wateekebwako akabonero kutambula nga bw'oyagala. Tulina abalala betuwulira abagamba nti bateekebwako envumbo oba akabonero kati basobola okutambulira mu bwenzi bwonna bwe baagala n'emize emirala gyonna. Bayibuli si bwetyo bw'esomesa kuba twalabya ddala mu ssuula esooka olunyiriri olwokuna nti ffe ffenna be yayawula edda n'alonda era yatulonda olw'ekigendererwa okubeera nga tubeera abatukuvu n'abataliiko kyakunenyezebwa. Kati gwe yenna agamba nti wateekebwako envumbo oba akabonero ogenda otambula nga bw'oyagadde, kyetusobola okugamba tomumanyanga, oba tusobola okugamba nti walimbibwa oba wabuulibwa mu bukyamu. Kati bw'oba owulira buno obubaka wammanga, ogwanidde okyusa amakubo go, weenenye okkirize enjiri, otambule ng'enjiri bweragira. So sijja kuba nga nsukako wano, wabula ogamba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu nammwe. Bw'anaabakkiriza tunaasinsikana ate nate, tunaasinsikana omulundi ogujja okuba nga tweyongera ddala okuba nga tunywereza ddala ensonga endala. Amiina.